اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه ومن تابع تابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baganda bange mwenna abatuwuliriza olwaleero olunaku lwa Mande omwezi gwa mwenda amini gwa munana ennaku z'omwezi ziri amini omwaka guli 2026 omwezi gwaffe ogw'ekiwarabu olwaleero 11 Rabbil Awwali omwaka 1448 era njagala mukkirize nti olunaku olw'enkya nga 12 omwezi ogwa Rabbil Awwali omwaka guno gwennyini ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ge mazaalibwa ge. Okusookera ddala mwenna abampuliriza maze okukakasa nti mutudde bulungi nnyo era y'ensonga lwaki mbatooledde ku salaamu. Soose okubeera nga nsabira ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubanga yatugaa nti man salla alayya omuntu bw'abanga amusabiddeko salatan wahida olusabira lumu lwokka bwe ruti Allah abeera nga amutaasa ebizibu 10. Ate Mungu n'ateeka etteeka mu Qur'ani nga ddyo lyampaka oyagala oba toyagala n'aga nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Katonda s'okusaasira ate bonna abaddu ba Mungu n'abalala bonna ne babeera nga basabira ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad. N'atukoowoola baganda bange mwenna abamaze okutega akalimi kammwe abatadde ku Salaamu TV ku Daawa Special ku ssaawa zino zennyini. Allah n'atukoowoola n'aga nti ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza mulowoozenga nnyo ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad mumusabirengako kubanga buli lw'omusabira gw'osinga n'okufunamu. N'olwekyo baganda bange abampuliriza okusookera ddala nga sinnabasootolera tulye tuzze nalyo olwaleero njagadde obbategeeza nti buli lwa Mande essaawa zino zennyini Sheikh Tebadiba ne Sheikh Makumbi baba bamaze okutuuka mu puroguraamu yo Daawa Special ate nga bali live mu mpewo kwennyini kubanga kati eggwanga limaze okuba nga litwoleka amaaso biidhinillahi tabaraka wa taala. Njagala okutegeeza puroguraamu eno eyimiridde wamu n'abo aba Jabal Rahma. Jabal Rahma Hijja and Umrah Services abo abakuyambako akatono kubanga gw'oteekamu ensimbiyo bo ne bakuyambako okudayirekitinga wajolaga kiki ky'olina okukola. Abaffe ogenda Makka walikoze eki walisomye kino n'okimanya eyo nno bagiyita Jabal Rahma Hijja and Umrah Services. Basiŋŋaanibwa wali Nateete awo wennyini mu nkulungo wakati awo kasita otuuka awo tunuulira ku kizimbe ekyengulu bakiyita Business Center linnyako waggulu ku first floor ojja kusanga room number WG 045 ojja kuba osanze Jabal Rahma ekutereereze ebya passport yo ekutereereze ebya umura ekutereereze eby'Emakka ekunnyonnyola akawonvu n'akagga kaki ky'olina okubanga okukola. Insha Allahu ta'ala ogende Makka olambule ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad ogendeko ku Kaaba ogyetooloole okolereko ku Swafa ne Marwa obeere oddukemu ku misinde awo omanye nti wano waaliwo kino waaliwo kiri wano waaliwo kino. Eyo nno bagiyita Jabal Rahma Hijja and Umrah Services yekutuusaako eno puroguraamu yo Daawa Special biidhinillahi tabaraka wa taala. Nsaba obakubire ku simu zino wammanga 0704 369 329 0704 369 329 okube ne ku simu eno endala 0752 52 94 34 0752 52 94 34. Wallahi ojja kuba okufuna okuyambibwa okw'amaanyi ennyo. Nziramu okuggumiza ti omuntu yenna ne bw'obanga owulidde ennamba z'essimu ezo zikubeko bo bajja kujja w'oli wonna bakukoleko daawa bakunnyonnyole buli ky'oyagala totawaana kubabuuliza ku ssimu. Gwe ku basimu omugambe ndi wano ojja kulaba nga akutuuseeko insha Allahu taala. Olwaleero essaawa zino zennyini nnyini tugenda kumanya
kuwekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abaffe olunaku olulwo olw'amazaalibwa nga 12 lugenda kubeerawo olunaku olw'enkya naye lwe lutya era lubeera lwaki lwajjawo era lwaki tuyina okubanga tulukuza nga bwe mugenda okulaba nti abamu tugenda kubanga tusula twogera ku wekitiibwa nabbi Muhammad tugenda kumusulamu kiro kino nga tutenda nga tumwogerako miryango gyonna tugisome na buli kimu kyonna naye olwaleero tuzze okunyikiza omuntu omanye nabbi Muhammad yazaalibwa ekyenjawulo yazaalibwa luli twasomesa buli omu yamanya yazaalibwa nga makhtuna ekyo twakimanya kubanga gwe owuwo olwaleero bw'azaalibwa nga mutayirire oyinza n'okugamba nti owaayo oba nazadde kiki kino naye owekitiibwa nabbi Muhammad yazaalibwa mu nsonga eyo yonna nga shekhe bwe twayita mu musomo guno gwonna ne mubeera nga mugulaba era nsaba mukkirize tugenda kumanya ku kuyonsebwa kwa wakitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama abaffe kwali kutya tuula butuuzi kalira otandika okuwuliriza peni gikwate lupapula lwo otandika okubanga osomako insha Allah taala. Sheikh Makumbi tafadhal. Li rabbi khassana bi Muhammadin wa akhrajana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri wa tahharana min rijsi kufrin wa khubthihi wa shirkin wa dhulmin wa iktihamil kabairi فيا رب ثبتنا على الحق والهدى آمين يا رب أقبضنا على خير ملتي آمين يا رب ومتenda malungi ga Allah tabaraka wa taala tumusaba sokusasene mirembe wechiwa nabi wa famulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oyo gutusemberedde okutuuka kuzaalibwa kwe mu kiri ekyo olunaku lwaleero so saba Allah kituyise mu bulungi Allahumma amina tubeeko byetukiganyulwamu oba oli awo shekhe naam kiro kino kinene okubanga omuntu tekimuyitako buyisi nekigenda alina okubaako byayiga nebyafumitiriza mu kiro kino kyetugenda okuyingira ekyazaalibwa mukama waffe omulungi nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naam mutwafunira obulungamu byonna okubeera nga bwe tuli byava mu kiro kino kyova olaba nti twayogera luli mu ddalusi eyayita nti ekiro kino kinene kyankizo nnyo okusinga ebiro byonna kubanga gwogenda kungamba Laylatul Qadr si bwe kiri naye ate Laylatul Qadr okugimanya kwayo efubutuka mu kino kiro kya leero kitegeeza byaliwo nga nabbi amaze kukola ki kuzaalibwa so kinene kyankizo tuyitirize nnyo okusalira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekyekitiibwa ala inna fi ayami dahrikum la nafahat hadith nabbi yagamba nti mu nnaku z'omwaka waliwo ennaku ezijja nga zirimu okuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwasiza okusaasira mwasiza biki ala fata'arradu laha nabbi yagamba nti ennaku ezo muziteege obeeko kyokoleramu teluyitawo buki buyisi ne bagamba nti mazaalibwa gwa nabbi ne gayita buyisi baako ibada ze wenyigiramu mu kiro ekyo zikusange ng'ozikoze laallaka oba oli awo ojja kufuna okusaasira kwa Allah mu kiro ekyo kkiriza nti omusomo gwaffe olwaleero tugenda kwogera ku kuyonsebwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubanga nakwo kwalimu ebyewunyisa binene so twagadde tukulabeko olwaleero biidhinillah tabaraka wa taala kakati mukama waffe nabbi Muhammad nga bwe twamulaba omulundi oguwedde nga amaze okuzaalibwa si bwe kyali byonna ebyaliwo nga amaze okukola ki okuzaalibwa ekyali kiddako okumuyonsa kituufu kumuyonsa kakati abawarabu balina ada oba kalica mu kalica yaabwe ng'omuntu omukyala wazaala omwana si yamuyonsa nga singa ye amweyonseza balaba ng'akamogo nga bafuba nnyo abalala bamuyonseeko kubanga omwana buli wayonkako ku mulala abaako byamuyigako byamufunamu kakati mukama waffe nabbi Muhammad nga tumanyi nti yazaalibwa mu kibuga Makka kakati ate nga mu biseera ebyo ng'omuntu okuyonkerako mu kyalo kya bbeeyi kubanga omwana w'omukyalo olwaleero shekhe olaba nga abamuteeketeeke okusinga azaaliddwa e Kampala kituufu si bwe kiri nnyo abamuteeketeeke mu mbeera ez'empisa abamuteeketeeke mu bukozi abamuteeketeeke ne mu lulimi mu kulwogera kakati mukama waffe nabbi Muhammad kubimu ebyamutwala yonkere mu kyalo ekyo kyalimu
okubanga fasaha mu lulimi ab'ekyalo baali boogera oluwalabu olwaddala ontegedde bulungi nga boolaba era ab'omukyalo boogera oluganda olwaki olwaleero olw'ekampala lubaamu ebigambo byotakola ki njalya n'olugjamu n'ekiyayeyaye ne batandika kwogera lwakiyaye ate nga mukyalo birwawo okukola ki okutuuka baba bateeketeeke yeyo ensonga esooka. Kaakati mukama waffe sallallahu alaihi wasallam wamala okuzaalibwa maama we yasooka omuyonsaako Amina radiyallahu anha. Ebyafaayo bitugamba oyo Amina bintu Wahabi, Amina muwala wani wa Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilabi. Amina yayonsa ku Nabi Muhammad ennaku 9 oba ennaku 7 ze yayonsa mutamani we sallallahu alaihi wasallam 9 oba meka oba 7 ezo bwe zaggwako thumma ardaatuhu Thuwaiba al-Aslamiyya mukyala Thuwaibatu al-Aslamiyya n'ayonsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati Thuwaiba ava ku ky'okuyonsa Nabbi. Kakati Thuwaiba al-Aslamiyya Atikatu Abi Lahabi yali muzaane wa Abu Lahabi nga mukozi mu maka gani Abu Lahabi taata wa Nabbi omuto sallallahu alaihi wasallam. Era y'omu ku basajja abasinga okumubonyaabonya ani Nabbi ng'afunye obwa Nabbi naye wano mu kuzaalibwa ate nga taata wa Nabbi omuto naye be bamu ku baasinga okumubonyaabonya yaani nti yali kitaawe. Kakati Abi Lahabi ataka yatathuwaiba ono omuzaana n'amugamba kati ofuuse mwana wa boobwe hina basharatuhu biwiladatihi alaihi salatu wassalam. Kubanga Thuwaiba Nabbi wamala okuzaalibwa Thuwaiba yajja n'amawulire eri mukamaawe naga nti wategedde kubanga bano Abu Lahabi muganda wa Abdallah baana ba Abdul Muttalib bali bamanyi nti Abdallah azikiridde jukira yafa wa myaka 19 talese muki mwana. Kakati Abu Lahabi yasanyuka ng'ono omuzaana amuleetedde amawulire nti wategedde Amina azadde Abdallah afunye omuki omwana. Olw'essanyu eringi faatakaha namugamba nkutadde okakasa byogera bitu nti nkutadde tukyali mukozi mwana tukyali muzaana kati oli mwana waki anta hurra liwajhi llah nkutadde mutegedde bulungi amakulu tokyali mu buwambe kati nkutadde okwetaayo okukola buli kyonna kyokola ki kyoba oyagadde. Kakati olw'essanyu eryo Abbas radiyallahu anhu nono Abbas Sayyidina Abbas naye muganda wa Abu Lahabi era muganda wa Abdallah. Abbas Nabbi amwita taata w'omuto kaduru ya Abu Lahabi baada mautihi. Hadisi eri mu Bukhari gyensoma kyova olaba ensi tugitegeeza tugenda kuwulira ebigambo ebiri mu hadisi eno. Hadisi yani eri mu Bukhari asahhul kutub baada al-Qur'an ekitabo ekisinga okuba ekituufu ng'ogyeko Qur'an ye Bukhari Imam al-Bukhari yatunyumiza hadisi eno nti Abbas yalaba muganda wa Abu Lahabi baada mautihi fi nawm yamulaba mu kirooto oluvannyuma lw'okufa kwa Abu Lahabi Abbas yamulaba nga yeebase n'alaba muganda we nga yamala okufa. Fakila lahu gamugamba ma haluka oli mu mbeera ki muganda wange wafa naye oli mu mbeera ki faqala fi nnar ekyamazima sikulimba ndi muki muliro illa annahu khuffifa anni fi kulli laylati ithnain. Kubanga Abu Lahabi tumumanyi omu ku baasinga okunyiiza Nabbi Muhammad Allah n'amusaako n'essula namba tabbat yada Abi Lahabi wa tabba. Kuba Nabbi waabayita ku Jabalu Safa nga yakafuna obusiraamu n'abakuŋŋaanya n'abagamba abange mulaba mutya singa mbagamba nti emabega w'olusozi eyo waliwo omulabe ayagala okubazinga mukkiriza ebigambo ebyo ne bagamba nti tukkirize kubanga totulimbangako oli musajja muki w'amazima. Nabaga nti qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Nabaga nti mugambe la ilaha illa Allah mwesiime. Abu Lahabi namugamba nti ali hadha jamaatana Muhammad ng'omanyiro kamanyiro kakuze ebyo bye watuyitidde tabban laka ya Muhammad wakafa olumbe
Mungu ebigambo ebyo tebyamusanyusa nasse sura namba kwa Abu Lahab nga mulabu. Allahu akbar. Naam. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Jizikiridde emikono gya Abu Lahab naye n'akola ki? Naye n'azikirira. Ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab. Emaali ye temugasizza kubanga yali musajja mugagga. Ne byonna bye yakola tebikoze eki? Naye tebimugasizza. Sayasula naran dhata lahabi. Agenda kusonzekebwa mu muliro. Gunanyini kwokya. Wa muraatuhu ne mukyala we Ummu Jamil. Hamalat al-hatab eyateganga nabbi amaggwa. Allahu akbar. Eyateganga mukuba ya nabbi amaggwa ng'agenda okusaala. Bagenda kukaaba mukyala wa Abu Lahab. Naam. Allah jagamba fi jidiha habilun min masad. Mu nsingo ye mulimu omugwa. Okuva mu muliro Jahannam. Olwekyo kyakolanga nabbi nga bono yambala nekeresi wa mugwate gwa muliro. Kati olaba nti masiru yaabwe mbi obuddiro bwabwe bubi. Allah yabututegeeza dda nga bakyalina balamu. Okitegedde? Nkitegedde. Naye olw'okuba nti yasanyuka nga nabbi azaaliddwa sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti muganda we yamulaba nga ali mubyo nagamba nti illa annahu khufifa anni, okujjako ekintu kimu Allah kyankolera, ye sindi mu muliro naye Allah ankendeerezaako fi kulli laylati ithnain, buli kiro ekyemmande, buli kiro nga ekikeesa olunaku nabbi lwe yazaalibwa kyekino kitwale buli week nabbi teyazaalibwa Mande, yazaalibwa Mande, buli Mande weetuuka amakulu buli kuzaalibwa kwa nabbi okukola ki weetuuka nti yazaalibwa lwa Mande. Allah ankendeerezaako ku bibonerezo olw'essanyu liri lye nalaga nga Mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'azaaliddwa. Ekyo kyokka timutaasa. N'agamba nti wa amussu min bayni usba'iyya hataini ma'an. N'agamba nti Allah anteera mu ngalo zange zino bbiri bayina al-ibham, wakati wa ibhamu eno ne sababa nene jiddiridde, Allah anteeramu ekyokunywa amazzi, olaba aganyogoga. Wa inna dhalika bi'taqati oba bi'taqi lithuwaybata indama basharatani biwaladati nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ekyakinkolera olw'okuba nate omuzaana gwe nali omuddu gwe nali nyina ewange namuta olw'essanyu eryo eryaliwo nga nsanyusiza nti nabbi azaaliddwa. Ekikolwa ekyo kye nakola y'ensonga lwaki Allah nkenderezaako ku bibonerezo buli Mande. Allahu akbar. Lunaku lukulu lwa maanyi kuzaalibwa kwa nabbi. Naye Abu Lahab Allah gwakolera bino teyakkiriza Allah, teyakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ngenda kusomera ebigambo bya Ibn Jazari, Sheikh w'Abaqurra, abasomi ba Qur'ani bonna bawulira abalungi, ye mukama waabo Imamul Qurra Ibn Jazari. Era buli musomi wa Qur'an bw'abanga asoma Qur'an oba qiraat ensoma zino ez'enjawulo, sanadi ye yina okubamu Ibn Jazari nga gye mutwala. Kakati agamba Imam Ibn Jazari, fa idha kana hadha Abu Lahab al-kafir, bwe kibanga ekyo Allah yakikolera Abu Lahab yali omujeemu, alladhi nazala al-Qur'ani bidhammihi, nga Qur'ani namba yakka esura namba ng'emuvumirira ekyo kye yakola nabbi Muhammad okumugamba nti zikirira juziya bifaruhihi laylata maulidi nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nga amukendeerezaako buli kiro nabbi mwe yazaalibwa olw'essanyu lye yalaga nga nabbi akoze eki. Fama halu almuslim almuwahid, olowooza ki ku mbeera y'omusiraamu ayawula Allah subhanahu wa ta'ala min ummatihi ngali mulembe guno gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yusarru bi maulidihi, ng'asanyuka nga mukama waffe azaaliddwa. Bwe bagamba nti leero mawulidi ya nabbi akola ki? Kuzaalibwa kwa nabbi asanyuka. Wa yabdhiru ma tasilu ilayhi kudratuhu, n'abaako nekyakwata mu nsawo n'awaayo oba n'ateekateeka omukolo oguli mu mbeera ey'okulaga essanyu ku kuzaalibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La'amri yagamba ndayira Allah, innama yakunu jazaa'uhu min Allahi al-karim, nkakasa eri Allah ndayira Allah empaya ye Allah gyaba agenda omuwa ayudkhilahu bifadlihi al-amim jannati an-na'im. Allah aba agenda muyingiza jjana bw'aba yakikolera ono atakkiriza Allah. Allah gwe yanyiigira
ng'amukendeerezaako olw'okusanyukwako ng'asanyukira ku nabbi naye ate yatoola shahada kati ate ye n'agattako n'okusanyuka olwa nabbi. Tolaba nti Allah balina kumuwa bwejjana. Bigambo si byange bya Imamu Ibn Jazari. Yazaalibwa mu mwaka gwa 705 hijiri, yafa mu mwaka gwa 8. Wala zala ahlul islam, Ibn Jazari yatugamba nti tebalekangayo abantu abasiraamu oba ebibinja by'abasiraamu yahtafiluna bi shahri maulidihi, nga bakuza n'okujaganya amazaalibwa ga Nabbi Muhammadin wa ya'maluna alwalaima, bakola n'embaga emikolo ku kuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad. Wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'i sadaqat, era saddaaka nyingi ze bagaba mu kiro ekyo okuliisa okubeerawo n'embeera ez'enjawulo. Wa yudhihiruna surura, era bawolesa n'essanyu. Wa yaziduuna fil mabarrat wa ya'tannuna bi qira'ati maulidihi, era bafaayo nannyo mu kiro ekyo okusoma ebyafaayo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhhalu alayhi min barakatihi kullu fadlin amim. Nagamba nti bakola ekyo ne bakuŋŋaana ne basoma ebyafaayo bya Nabbi Muhammad, tewali kubuusabuusa, Allah abassaako emikisa n'okubasaasira. Nagamba wa mimma jurriba min khawasihi, ne mu bye twagezaako jurriba tajrib, nogamba nti ne bagamba nti kino bw'okola bw'oti ofuna kino. Nagamba ebyagezesebwako okuva edda n'edda, nti omuntu waakola omukolo ogulaga essanyu lya Nabbi Muhammad, okusanyuka ku kuzaalibwa kwe, annahu amaanun fi dhalika al-aam, Allah amuwa obutebenkevu mu mwaka ogwo, tabaako na bimutawonya mu mwaka ogwo. Ekyokubiri, wa bushira ajila binaili al-bughya wal maram, n'ebyetaago bye byonna, kabonero akalaga ebyetaago bye byonna ne byonna byayagala eri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bimutuusaako. Nagamba farahima Allahu mura'an, Allah asaasira omuntu ittakhadha layali shahri maulidihi almubaraka ayadan, abafuula ebiro mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyazaalibwamu nga babifuula embaga. Ebyo bigambo bya Imamu Ibn Jazari radiyallahu anhu. Era wano wejagalira okukoboolera abantu mwenna muggweere e Masaka, kubanga e Masaka olwaleero kijjobi, nekansanga ekiro kyaleero olwaleero kijjobi kwogera ku wakitiibwa Nabbi Muhammad ng'era tugulumiza naddala okuzaalibwa kwe n'amazaalibwa ge. Tugenda kuggweera eri wa Sheikh Kiruuta, yakunze abantu bonna okulaba nga bonna baggweerayo, ffenna tuggweereyo tugende twogere ku wakitiibwa Nabbi Muhammad. Abantu buli omu twagadde okubanyikiza wano baleme kubuzaabuza ogende ng'omanyi kyeogendeddeko. Sheikh abantu abamu bagenda ne bagamba nti abantu tewali kukuza mazaalibwa ga Nabbi Muhammad. Obakuza otya? Ebigambo tubisomye naye ebigambo by'osomye hadithi eri mu Bukhari gyensomye teriiko nfuufu. Asahhul kutub baada al-Qur'an, buli muntu yenna akimanyi. Bwe tujjako Qur'an ekitabo kye tuzzaako ye Sahih Bukhari. Mutegedde bulungi hadithi gyensomye ya Abbas eri mu Sahih Bukhari ng'eraga nti Allah subhanahu wa ta'ala akendereza ku Abu Lahabi olw'essanyu lye yalaga n'ataana omuzaana we nga Nabbi akoze eki ng'azaaliddwa sallallahu alaihi wasallam, nga yatuuka n'omussaako aya sura namba emikolimira tabbati yada tukyagisoma, naye Allah n'aga nti amukendeerezaako okuzaalibwa kw'owekitiibwa Nabbi Muhammad. Just yasanyuka busanyusi kakati ate ffe agenze n'osula n'osoma n'emiryango wakkiriza Nabbi n'owaayo n'okowaayo nga wakkiriza Nabbi Muhammad. Ate gwe kiba kinene. Kakati Sheikh oyo owookubiri gwe tulabe yayonsa Nabbi ye Thuwaiba. Abu Lahabi wamala omuta kyeyatuukirayo yayonsa Nabbi, eyo chance yagisubwa eyonsa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era Thuwaiba al-Aslamiyya we yayonseza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamuyonseza ku mata ga mutabani we Masruhin. Thuwaiba yalina omwana gwe yali ayonsa mu kiseera bali bamuyita Masruhin. Kwegamba Nabbi yayonkera ku mata g'oyo yayonsa babiri, ono bwayonka n'ono bwayonka. Wa Abu Salamata n'Abu Salama nga bwe tujja okulaba mu mulyango gwa Sheikh al-Baruzanji bwe yatunnyonnyola. N'Abu Salama naye yayonsebwa Thuwaibatul Aslamiyya. Abu Salama si kyokka ne mu lubereberye Thuwaiba oyo yali yayonsa Hamza bun Abdul Muttalib Saabalwanyi. Hamza era tani taata wa Nabbi omuto Hamza bun Abdul Muttalib, era ono Thuwaiba yamuyonsaako. Segeza abo bonna benjogedde baganda ba Nabbi mu kuyonka
sallallahu alaihi wasallam. Kubanga omuntu mu sharia omuntu wayonka ku mukyalo omulala boyonse nabo bwe baba bawala baba bafuuse bannyo kuba bakuzira towawasa kituufu abalenzi baba bafuuse baganda bo gwoyonseeko abamaamawo min arradaa yahrum min annasab ma yahrum min arradaa nga bwe tuziyiza mu lulyo mu lwendi olw'ekika nti gundi ono tawasa muganda we neeri bwe kifaanana gwe wayonkako. Ontegedde bulungi? Kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabayonka nabo bonna abo. Kakati Thuwaibatul Aslamiyya Nabbi teyamwerabira sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma nga Nabbi awasizza Khadija Thuwaiba yajjanga nga Nabbi amugulumiza ne Khadija nga amuwa ekitiibwa ekitagambika. Era Nabbi yamuweerezanga n'ebirabo n'engoyi n'azisindikira Thuwaibatul Aslamiyya. Kakati riwaya yasiramu kuba nedda abamanyi abamu bagamba nga Ibn Manda yagamba nti yasiramuka yekka ye yakyogera yekka bagamba nti yafa takoze eki Thuwaibatul Aslamiyya yoyo owokubiri yayonsa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati owokusatu yamuyonsa ye Halimatu Saadiya abantu gwe basinga okumanya Halimatu Saadiya Halima ava mu kika ky'abaani naye yayonsa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yali owokusatu ani ayonsa ku bonna ebbanga eddene Halima era ye yabeera naye ye yasemba naye ne Thuwaiba yamulyosaako ennaku tezaali nnyingi akaseera tekaali kanene. Kakati Halima najja n'atandika okuyonsa ne banona Nabbi Muhammad nga bwe tugenda okusoma kesu eyo ebyaliwo nga Halima azze. Halima agamba qalat Halima qadimtu makkata najja e Makka. Enkola y'e Makka nga bwe twagambye abakyala bakuŋŋaanyanga abaana baabwe wamu nga bw'olaba akatale naga nti ku lunaku bwe luti abakyala abayonsa bagenda kujja batwala baki abaana nga bonna babakeezaayo nga bwe twagambye nti ewaabwe yali nkola ng'omukyala waazaala omwana si yamukola ki si yamuyonsa amutwala afune ku baraka zeeri. Kati Halima agamba fakadimtu makkata fi niswati min bani Saad twajja e Makka mu kibinja ky'abakyala bonna abava mu kika kya Bani Saadi naltamisu radaa nga tuzze kunoonya baana be tugenda okukola ki okuyonsa fi sanatin shahaba naye omwaka gwali gwa musana nnyo nga kyeya fakadimtu ala atani li. Halima agamba nti nenzijja ku ŋŋamiya yange ku nsolo yange kwe nali nzijira wamaiya sabiyu lana nga tulina omwana waffe ono omuto gwe bayonsa. Halima yalina omwana ayonsebwa baali bamuyita Abdallah era najja ne bbaawe ku nsolo eyo nga banonye muki mwana gwe bagenda okuyonsa. washarifu lana wallahi ma tabiddu bikatra n'eŋŋamiya eyo kwe baali olwedde yalina omwana naye nga tevaamu yadde akatondo k'amata omusana gwali gwaka ensi yalimu ekyeya ng'ensolo zonna tewakyali akamamu matano n'omu wama nanaamu lailana dhalik nga tewali yeebaka abaana basula bakaaba ebisolo nga bikola ki nga bikaaba olw'embeera embi eyaliwo mu kaseera ako. wala najidu fi thadiyayya ma yugadhihi ng'agamba nti nga mu mabeere gange temuli yadde amata agasobola okuyonsa omwana nakkuta ne yeebaka nga basula mmira nga tebeebaka. wala fi sharifuna ma yugadhihi nga tetusobola nagamba nti tukameko mu ŋŋamiya oba mu mbuzi tunajjamu amata getuwa omuki omwana wallahi nga tegavaamu. fakadimuna Makka ne tuba tugende e Makka tulabe kuba n'abaana oba oliawo munaabaamu wa baraka tomanya. fakadimuna Makkata ne tujja e Makka fa wallahi ma alimtu minna muraatan tetwamanyayo mukyala yenna illa kad uridu alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata abahu. buli mukyala gwe baawanga nabbi kubanga nabbi yali mulekwa sallallahu alaihi wasallam nga bwe twamulaba yatiiman yazaalibwa muki talina taata. abakyala bano ate nabo bakyala baali babbeeyi bajjira ku nsolo ez'ebbeeyi nga zidduka emisinde. Halima yajjira kaŋŋamiya nga kakadde nga tekatambula era ye yatuuka leeti mu katale we bajja abaana nga bali bonna bakutte n'abaana bagenda kusimbula kukola ki nga ye atuuka butuusi olwakaŋŋamiya kawummula namu olw'obukulu. kakati bano olw'okuba nti baali babbeeyi nga ne bano abaana be baleese baliko bazadde baabwe babalulunkanira abebbeeyi babalulunkanira nabbi n'asigala awo naye tewali mukyala illa urida alaihi rasulullah okujjawo nga bamugamba nti uno nabbi uno Muhammadi mumutwale bonna bamugaana.
bonanga bamukola ki nga bamugana mulekwa tumutwala tugenda mufunamu kyona atalina na taata omwavu bonna ne bamuleka sallallahu alaihi wasallam idh qila innahu yatim ekyabamulese olwokuba bagamba nti mulekwa min al ab talina taata era mu sharia gwe bayita mulekwa mata ate wa huwa sagir naye osanga ow'omyaka ng'afiiddwa taata nti mulekwa waawo man mata abuhu wa huwa sagir tangaza waawo gwe bayita mulekwa abantu batuwulira era abantu basoma tubeera kufa gwe bayita mulekwa yatya man mata abuhu wa huwa sagir afiiriddwa kitaawe ate nga mwana muto tanaweza 15 kati weegerezeeko ofiiriddwa taata siri mulekwa nze kale nfiiriddwa taata toli mulekwa naye mwabasinga obyeyita abakadde tegedde bulungi nkitegedde naye nti mulekwa talina taata fa wallahi ma bakiya min sahibayya mura'atun illa akhadat radi'a naye nagenda otunulya abakyala bonna abazze nga buli muntu atutte gwagenda okukola ki gwagenda okuyonsa wallahi nga nabbi bamuleseewo kubanga talina taata falamma lam ajidu ghayrahu qultu li zawji nenze bwe natunula nga tewali mulala neŋŋamba bba wange inni la akrahu an arjia min baini sawahibati walaysa maiya radia naye mpulira bubinza okuddayo nga sirina gwe nkoze eki nga sirina gwe ntutte ate ng'ono ali wano ontegedde bulungi qala la antalikanna ila dhalika alyatim nagamba nti tugendeko wali mulekwa oyo tumulabe tumwetegereze buki bulungi afaanana atya era nze si ekyo kyokka ngenda mumutwala fala akhudannahu ngenda mumukwata nomutwala mukole ki agamba fadhahabtu ne tugenda netusembera ddala ewali nabbi nga amina waali fadhahabtu faidha bihi mudrajun fi thawbin sufin abyad min allaban nga bamwambaze obaje mwita ovulo okitegedde ebeeko ebigundigundi naye nga njeru nnyo okusinga n'amata yafuuhu minhu lmisk ng'akawoowo akava waali kawunya okusinga akamiski nga mwana muto nabbi muhammad kyeru mulekwa wa tahtahu hariratun khadra nga wansi kwe bamutadde olaba ng'obusuuka nga kaguliini naye nga kanyereketa harir zino engoye ez'ebbeeyi rakidan ala qafahu nga yebakidde kitwale yebase kyabugazi sallallahu alaihi wasallam naye nga yebase agamba nti faashfaktu an ukidahu naye nti omuzuukusa batandise okubaako bye balaba akawowo akamuvaamu nga kewuunyisa lihusinihi wa jamalihi bwe bamusembera ne beetegereza omwana nga mulungi ekitagambika nga bali abagenze basubiddwa gold wallahi bamulese agafadanahu tuminuhu ruwaida nensemberako wali kumpi ddala wali fawadatu yadi ala sadirihi nenteeka omukono gwange mu kifuba kya nabbi muhammad fatabasama dhahikan nagira ki fatabasama dhahikan allahu akbar kabira nabbi namwenya ekigenze wala nabbi yali tasekanga bwe tuseka amwenya akera katono yali amwenya buki mumwenya omutontomi omu yagamba nti dhahkuhu tabassum okuseka kwa nabbi kwali kumwenya era ngo walindanga nseko ngamwenya wamashuhul hawaina okutambula kwe mpola mpola naye nga ayanguwa takubawo migunga bwe twagamba wanaumuhu ligfau okwebakakwe kwali kuzibiriza mu maaso bwati naye nga omutima guwulira ng'akuwulira sallallahu alaihi wasallam kakati agamba nabbi we yamwenya fafataha ainaihi nabbi n'abikula n'amaaso nga bamukutteko yanduru ilayya ng'atunula gyendi fakharaja min ainihi nurun mu maaso ge ne muvaamu ekitangaala hatta dakhala hilal as-sama paka we nalaba nga kyambuse waggulu nga kikubye kyambusewa waggulu ekitangaala ekiva mu maaso ga nabbi muhammad wa ana andur nga nze ndaba neetegereza mu kaseera ako halima yatunyumiza faqabbaltuhu baina ainaihi ne munywegera wakati w'amaaso ge sallallahu alaihi wasallam wa ataituhu thadi ne muwebbeere sampo sampo atandise olwo ne muwebbeere al aimanu erya ddyo otegedde fa aqbala alaihi nabbi n'alikwata sallallahu alaihi wasallam bima shaa min laban n'abaako n'amata ge yakola ki
geyanywako fahawaltuhu Halima agamba ne mukyusa muteeka kulya kkono ku Aisar fa aba nabbi n'agaana n'alemera kulya ki kuddyo kubanga nabbi ye wadde yali muto yali mwenkanya sallallahu alaihi kubanga yakimanya nti tayonka yekka kitu waliyo n'omuki waliyo lagani nyina okulekerya munnange kansookerya ennaku wakana tilka hala ba'du qalat farawiya warawiya akhuhu Halima twagambe teyalina mabeere wallahi temwali mata nabbi olwakwata ku bbeere bwati ne bamuteekako ne gawaga ne gajjula amata nabbi nakkuta noono omwana we Abdallah naye nanywa amata nakola ki naye nakkuta thumma akhadtuhu fama huwa illa an jitu bihi ila rahali ne mukwata ne ngamba no simuleka zatabadde na mabeere ngafunye ne mukwata ne mutwala wali emigugu gyaffe ku nsolo yaffe nabbi Muhammad muchonga atera be baseyeyo fa akbala alayhi thadiyaya bimasha amabeere ne gansukako ng'amata gasusa obungi min laban ne banywa ne nyonsa omwana nanywa ne ngamba bba wange ategeeza ne ngamba bba wange nga batuuse ku nsolo yaabwe bawa Halima naye bagituukako yaleka omwana ewaka ensolo naye ng'akabeere kali kuli temuli mata olwatuusaawo nabbi bwate bamutuuzaako ekibeere ne kizimba kiti newaga ne bagamba nti okugenda enjala nno tusooke tukamemu oyo yani nabbi Muhammad Allahumma salli shekhe ne bakama amata ne banywa Halima nanywa nakkuta ne bbawe nanywa nakola ki n'agamba kino ekiro kya mukisa wallahi tugenda kusula mu mirembe si bye biri bye tubaddemu eby'ennaku tugenda kusula mu kiro eky'emirembe قال يا حليمة والله إني لا أراك قد أخذت نسيمة مباركة نagamba Halima ndaira Allah tutto omwana w'omukisa tetukifunangako kino alam tara ma bitina bihi al-layla min al-khayr wal baraka tulaba nti mu kiro kino tugenda kusula mu mikisa egitagambibwa n'emirembe hina akhadnahu mu kiseera nti tumututte falam yazalillahu yazidana khayra Allah teyalekayo ng'atwongera ebiki kakati Halima agamba fawaddatu umma nabi nensibula mama wani wannabi thumma rakibtu atani nenninye ensolo yange wa akattu baina yadayya nemukwata agamba nti fasabaqat dawaba nnasi alladhina kanu ma'iya wa hum yataajabuna minha bali abakyala abagenda n'abaana abali ab'ebbeeyi nga balina ensolo ez'ebbeeyi nga bagenze Halima yabayisaako eggaali ng'enfufu yefummuka nga olw'omukisa gwa nabbi Muhammad olwagituulako newaga nevubuka yabayisaako eggaali nga naga nti ono Halima nga hali yajaleesa ate ewenyuka bulala nga beewunya bwewuunya thumma qadimna manazil bani Saad netuuka mu kifo etubeeramu babani Saad wala a'lamu ardan min al-ardi ajdaba minha tewaali kifo kisinga kubaamu musana ng'ekyo mwe twali tukola ki twali tuli wakana teganami taruha alayya hina qadimna bihi shibaan embuzi ze batwalanga ku ttale nga zidda nkovvu nabbi olwajja mu maka bwe bati wallahi okuddamu zitwala omulalo yazikomyangawo nga zikkuse ng'amata agali muli nga mayitirivu bano be yali nabo ne bagamba nti wa Halima yakama ffenna twali naye ffenna tuli ku kyalo kimu kambulala ewasheke tebadibayiyo ng'amata tegaggwayo ezaffe teziriimu yadde akaki mutwaleeko wali mu ttale lya gundi wasiba nammwe mbamusiba ne bagamba nti kati wayinza obbawe wali ebisima ne batwalaawo ezaabwe ezaddanga tezikkuse nga tezibaamu yadde ettondo lyaki naye ng'eza Halima zidda zikuse ng'amata agava omwo tegagawamba lwa baraka za nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kakati byebyo ebyaliwo mu kuyonsebwa kwa nabbi Muhammadin sallallahu tugenda kusembyayo shekhe nga tonnasembyayo kkiriza male okubeera nti entegeeza bakama baffe mwenna abatuwuliriza ekyamazima njagala kubeebaza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutwagala ne mubeera ku Salaamu TV nga muli live temugijjaako temwagala kuvaako wabula muli mu kuyiga oyo gwe tuyigazeeko olwaleero ye khairu halkillah yasinga ebitonde byonna mu bitonde ebyemulaba ebya Allah subhanahu wa ta'ala tubadde mu kuyonsebwa era tukyali mu kuyonsebwa kw'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era nze nsaasira n'okunakuwala abantu abagamba nti Muhammad Allahumma salli alayhi oli n'amuyita Muhammad ng'ayita omwana we waka
سيدنا محمد أشرف الأعراب والعجم يا الله سيدنا محمد خير من يمشي على قدمي صلى الله سيدنا محمد باسط المعروف جامعه يا الله سيدنا محمد لم يزل نورا من القدم صلى الله عليه وسلم era njagala okubategeeza anti omuntu ayogera nti Muhammad kyamu nnyo nnyo sayyiduna abeera mukama waffe abeera mukama waffe asinga ebitonde byonna n'olwekyo abantu mukyuseemu bawalimu bannaffe mukyuseemu mwogere kuwa ekitiibwa nga mumusaako n'ekitiibwa kye olaba nze abantu bawe ebyokulabirako kituufu his eminence atuuka abantu ne bayimirira ne bamuwa ekitiibwa ffenna ne tuggwera waggulu naye ate sayidina Muhammad n'ogamba nti Muhammad yagambye gamba ye yennyini bw'ogamba nti tebadde yangu wano abatakuyisizaamu maaso olabanga nange sirina nnyo kyendi naye ate owekitiibwa nabbi Muhammad eyadduza amabeere n'abantu n'abawa ekyokulya ate nga mukyakyayonka buyonsi n'olwekyo njagala kubategeeza era n'okubasaba mwenna nti muwulirizenga nnyo Salaamu TV wallahi naddala buli lwa Mande kubanga buli wa Mamba abwana yiye naddala buli lwa Mande ofuna ebyokuyiga nga biva ku wekitiibwa nabbi Muhammad walala kugwe wennyini ku nsi kuno tusomesa buli kintu kyonna naddala ebyaliwo ebiriwo n'ebigenda okubaawo byonna Allah yabituwa tuyina ebitabo wano tusobola bitumalako wallahi tubikkula hadisi ne tubikkula buli kimu kyonna okulaba nga tubasomesa Mungu ow'ekitiibwa asobole okuba nga abawaamu naye bino byonna njagala okukakasa bitutusibwako bannaffe abalungi ennyo abajja barrahma hijja and umra services bebokka abeegwayo mu ggwanga lino Uganda n'Obuganda yonna okubanga bakutambuza okutwalako e Makka ne Madina biidhinillahi tabaraka wa taala njagala era okuddamu okutegeeza bannajja barrahma mwenna abaamaliriza okwewandiisa abaamalayo sente zammwe n'abatamalangayo ke kaseera okubeera nga muleeta sente zammwe mumaleyo mwenna buli gwe tubanja nabagamba nti ebintu byatuukamu genda muwumula kati kumpi eringa hijja omala kumanya bamanya hoteri mwogenda okusula ne bamanya hoteri mwogenda okulya emmere ne bamanya visa lyo weri amini ne bamanya tikitiyo ne basooka babeera nga bakwata visa ekukkiriza okuyingira mu kibuga Saudi Arabia n'olwekyo bw'onoolwawo muganda wange n'otuukanga ebula wiiki emu bw'onoosigala sitwagala otwekwasa ate nga tuyita nnyo ku mikutu egya rediyo egya TV okubanga tubategeeza abannaye mubeere bajjumbize naddala abaamaliriza okwewandiisa naawe atannaba kusasula yanguwa ddala ojja osasule leeta paasipooti yo tulabike nga tugikolako insha Allah mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu tulabike nga tukuteekerateekera olugendo lwaffe olw'e Makka biidhinillahi tabaraka wa taala mukimanyi mwenna era mwenna mukimanyi eggwanga lino likimanyi ti Uganda eri Ebola free tulinda bulinzi bakama baffe aba World Health Organization nokubeera nga babeerako kye boogera ate tulabike nga naffe tweteekateeka okugenda okulambula omutanda ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusangibwa wali nateete wennyini mu nkulu ng'ekyo nno sikivaako kubanga buli kumpi Mande nkyogera awo wennyini ku kalina first floor room number WG anamutam obanga obuze tukubire ku simu 0704 369 329 0704 369 329 0752 52 94 34 0752 52 94 34 ojja kubanga otutuuseeko naamu sheikh maliriza n'omulyango ogwo inshallah agamba Sheikh al-Baruzanji nti wa arudatuhu ummuhu ayyaman nti maama we yamuyonsa ennaku nga bwe twagambye mwenda thumma arudatuhu Thuwaybata al-Islamiyya oluvannyuma lwa Amina mukyala Thuwaybatu al-Islamiyya naye n'amukola ki naye n'amuyonsa
allati atakaha Abu Lahab oyo Abu Lahab gwe yata hina wafatu mukasera we yamujjira inda miladihi alayhi salatu wassalam bibushira mukasera nabbi we yazalibwa we yamuwa amawulire agessanyu namugamba nkukoze eki nkutadde fa ardatuhu ma ibniha masruhin yamuyonsa ne mutabani we gwe bayitaani masruhi wa abi salamata na abi salama wa hiya bihi hafiya yali abagala nnyo owaye owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayonsebwa babiri yayonsebwa mu kaseera we yayonkera yayonka ne Masruhi mwana wa Thuwaiba nayonka n'omusajja omulala gwe baali bayita Abu Salama bonna ne babeera ku bbeere wa hiya bihi hafiya nga abafaako nnyo abalabirira nnyo wa ardatuhu qablahu Hamzata naye olubereberye Thuwaiba yali yayonsa Hamza alladhi humida fi nusrati ddini sura Allahumma salli wa sallim Hamza yamanyibwa ensi yonna yamutenda kuba nti y'omu ku baali bataasa eddiini ey'obuki era baali babayita abasajja abazira Hamza ne Sayyidina Umar radiyallahu anhu wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'athu ilayha min al-madinati bisilatin wa kisratin wa hiya biha hariya nabbi yasanko gene Madina yasindikiranga Thuwaiba engo ebirabo n'engoyi sallallahu alaihi wasallam olwokuba yamuyonsaako ila an awrada haykalaha ra'idul manuni ad-darih wa wara paka Thuwaiba yamala okufanga nabbi empisa jamukola ki jamuyisamu yafa mwaka gwa musanvu Thuwaiba kila ala dini qaumiha alfi'ati aljahiliya kigambibwa yafa tasilamuse wakila aslamat ebigambo ebimu bigamba nti yakola ki yasilamuka athbata alkhilafa ibn Mundata wa haka ibn Mandata yagamba nti Thuwaiba yakola ki yasilamuka ثم أرضاته الفتاة حليمة السعدية صلى الله عليه oluvannyuma omuvubuka Halima Saadiya nayonsa Nabi Muhammad صلى الله عليه وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأبا abantu bonna baali baleseewo nabbi nga tebamufuddeeko nga bagamba mwavu ate yatima ate nga bali banonye bazadde baabwe we bali okitegedde naam fa akhsaba aishuha Halima yakikuba embeera ye nekyuka nejjamu ebibala baada almahali nga wayisewo nakaseera katono yakamukwatako na bukwasi qabla al-ashiya nga tebunnawungira ng'embeera ya Halima yakoze eki eyali omwavu n'agaggawala ensolo ne zijjamu amata wadarra thadiyaha amabere ge ne gajjamu amaki amata bidarri albanahu alyaminu minhuma nabbi ye yamuteekanga ku lino lyaki lyaddyo wa albana al-akharu akha eryakkono muganda we yaliyonkangako Abdallah wa asbahat ba'da al-huzali wal faqri ganiya sallallahu alayhi oluvanyuma lw'okubanga Halima yali mwavu yalina ebizibu ebyenjawulo yabukeesa mugagga kutwala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasaminat ash-sharifu ladayha washiya sallallahu alayhi ensoloze engamiya embuzi nezigejja ezaali enkovu nezifuna amata wanjaba anjani biha kullu mulimmatin waraziya ya Allah ebizibu byonna ebyali bimwetoolodde olw'okutwala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bivaawo watarraza Saadu burda aishuha alhaniyi wawasha embeera ya Halima neerongooka nga si yeri gyewali omanyi yoyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baganda bange mwenna abatuuliriza Salaamu TV bwetyo bwebeera Sheikh Tebadiba ne Sheikh Makumbi tetuyinza kubeera wano nga tetubannyonnyola tulina okubannyonnyola muyige wallahi muyige abantu ababalimba njagala oli mu mubuuze wasomera wa gutu fe bitabo bibino mubiraba tubibikkula mulaba bwino tumubawa mulaba tewali ganti ate kala shekhe ate Samiyu Tugundi agamba nedda wallahi ebitabo tubisumulula wano ne tubasomera byonna ebyaliwo ebiriwo ate nebigenda okubaawo eno ye Salaamu TV naye mukkirize njagala okubeera nga ntwala okusaasira kwange eri muganda wange Halifa Gubingu wallahi mulwadde nnyo naye Mungu yamusaasiddemu akatonotono bamusibudde
waali mumunoonyeeko biidhinillahi tabaraka wataala. njagala okukulisaayo mwenna ababadde mu dduwa n'okujjukira omwoyo gwa mukadde waffe Halifa Ahmed Mukasa. bannange mukulikeeyo nnyo mwebale kuweesa kitiibwa. njagala okukulisaayo ba Halifa mwenna ababaddeyo ku lwa munnammwe bannange mwebale nnyo. twabadde awo sheekhe ng'ekidaala kyonna nga kijjudde ba Khalifa. alhamdulillahi rabbil alamin. Mungu abaweemu empeera ataasaasire muganda waffe Halifa Ahmed Mukasa. Allah abeerenga amukkiriza ataasaasire ne mukama waffe eyali sekuritare mukadde waffe Alhaji Katumba. nsaba Allah naye abeerenga amusaasira mu kusaasira okw'amaanyi ennyo. nsaasira mukadde waffe Alhaji Isa Mbago. era njagala kukulisaayo mwenna ababaddeyo. mukadde waffe Sheikh Mayombwe yabadde omugenyi omukulu. wallahi kulikirayo nnyo ddala era waweesezza butambala ekitiibwa mukulu wa twali nno mulambo oyo mu bulo mukama waffe Sebo Sheikh Mayombwe. kulikirayo ddala erusozi kulikirayo nnyo nnyini ddala. njagala kubeebaza mwenna ababadde ku mukolo ogwo. wa barakallahu fiikum. nsaba Allah abaweemu obulungi. njagala okubeera ng'era ntwala omukisa guno okubanga ntumirako mwenna abalamazi ba Jabal Rahma abatuwuliriza kuba mukimanyi buli lwa Mande tubeera wano ate nga tulina kubabuulira kiki ekiri mu Jabal Rahma. bannaye mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwetegeke essaawa yonna batuggulirawo tugende e Makka ne Madina. era njagala kubategeeza ebiwandiiko byammwe muyite ku ofiisi tukubire kasimu tubitereeze. abatanafuna yero buuku naffe tubeere nga tugifuna okubeera nga twetegeka kubanga insha Allahu taala bwekataligirya tulinda bulinzi. Mungu ajja kubanga atusaasira. njagala okutumirako Sheikh. totumiddeyo bantu nga babiri. ntumirako aba Hidaya bali Kyebandaawo. Grupu ya Hidaya mbatumiddeko nnyo. emisomo gino babeerako nnyo. ate aba Nujumul Huda tusula kansanga olwaleero Nujumul Huda kadde waffe Sheikh zikusooka Sheikh Ashafu bazanya n'engo. tumiddeko aba Wahdatul Ihsan abayizi abasomera Hadramawuti. nentumirako bamama Rebecca Singi tulina bagiyita tiimu Gumite beeyita Sebo Gumite babeerako nnyo n'ababusiro Buruda Association abo ba ahli sunna wal jamaa. tubatumiddeko nnyo Sheikh Kirinnya Musamiya Sheikh Bashiri Amiru Nsubuga Sheikh Bashiri olwose n'omwogerako. alhamdulillah batusi bamutume. saba Allah batukumire ya rabbul alamin. nga bulijjo nsembyeyo Alhaji Abdallah Sentamu Namasubaawo mutumiddeko. nange kansembyeyo abantu bano babiri mukadde waffe Alhaji Sendikwanawa oyo nno mugagga waffe. tontwalangayo nja kutwalayo insha Allah nja kutwalayo. Haji Sendikwanawa wali Nanziga. tumiddeko abantu b'Emaya Masjidi Ahmad Ansambu. mwenna nga imaamu wammwe mbatumiddeko alhamdulillahi rabbil alamin. nsaba okutumirako Sheikh Muto Sheikh Rubega nannyini Rumu Tax Schools wano Emaya ne Haji Banadda Poultry oyo nno yatunda ebintu by'emmere y'enkoko biidhinillahi tabaraka wa taala. Allah w'ekitiibwa abatukuumire. Emmande essaawa zino zennyini nga ze twatandise kwata peeni olupapula lwo Sheikh Tebadiba Sheikh Makumbi tujja kuba nga tukutuuseeko wano biidhinillahi tabaraka wa taala. saba Allah w'ekitiibwa abawa obulungi bw'olunaku luno. salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله